po jako akawuwo. Security teriko DP teriko nupu teriko kibiina kyonna. Ekikweekweto kino kitandise ku ssaawa nga 9 ng'obudde bukya era nga kikoleddwa abakulembeze ba Kazo Central Zone 2 mu division y'e Nansana ng'ekibawaliriza okukola ekikweekweto kino kiddiridde omutuuze omwe kwekubira enduulu nti abbiddwako ttanka ye era ab'ebyokwerinda ne basitukiramu okuyiga abadde babbye ttanka era ekikweekweto gye kiggweredde ng'abantu 15 be bakwatiddwa. Abantu bangi bananga abazadde mbeegayiridde abazadde mwogere n'abaana bonna bato baana baffe baana bamaze senior 4 senior 6. Bano ng'ogyeko okuba n'ettanka enzibe basangiddwa n'enjaga obwambe ko n'ebirala ebikozesebwa mu kubba wamu n'ekufulu enzibe kw'ossa n'amasimu nga gagambibwa okuba nga gonna mabbe. Research gye tukoze endala okuba nga batabuka emitwe banywa enjaga bamu babuliddwa n'ebyokukola ekisooka ne groups ezo zinaabwe zibagamba oba tolina kyakola jangu tugende eno okukakkana nga bonna batabuse. Nuwanda tufunye ebintu bingi okutabuka kw'amaka abantu okuttingana nakikuba tebakyalina bibalyowa myoyo. Abatuuze balumiriza bano okubanga be bamu ku babadde batigomya ekyalo nga bababba kussa n'okukuba abantu bwe basanga mu makubo ekiro. Nzikirira ewaffe ne bankubira essimu ku makya nga ndi waggulu ewaffe wenagijjayo neyaka bweti nebulaba reflection yaki yettaala y'essimu kati okugeza mu nsawo nkwate ebidomola ngende ku ttaabu ne banteegera ku kikomera ekiva ewaffe kyomalirako bwotodde ku meyi ne banteega kati najja simanyi nawulira kabuloka ke bankuba ku mutwe omutwe ne gwetoola. Abatuuze bagamba nti ate ku budde obw'okumakya kiyitirira anti bateega abantu baba bagenda okukola ne babasikako obusawo bwabwe wamu n'amasimu. Tibalina kye basobola kugamba nti oba kwesanyusa, tibalina nkulaakulana gavumenti gyeteeseewo nti oba mirimu tibe bateerewo bagambe nti oba factory eziizo mu Nansana nti tufune abavubuka nga 10 oba 5 babeere nga bafuna emirimu. Tibalina ate n'embeera ya COVID eno yayongerera ddala obakosa. Ebikolwa eby'obutujju biyitirivu abantu bayitiridde okusanyawo bannaabwe abantu bayitidde ogoba ku bannaabwe ku mataka naye nga dhuluma nga babikola mu buli az'amaanya. Twagala okuvumirira obumenyi bw'amateeka olw'olusobola okutundu yaffe naddala ebitundu bino ebirimu eby'enzigotta eby'emigoteeke waffe eno naddala ekazo kuvumirira ebikola bino ate nga bisinga kubeera nga buvubuka abaana bato. Abatuuze abalala obuzibu babutadde ku bwavu obususse ennyo mu bantu nga bagamba nti ensonga lwaki abamu batuuse n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Gavumenti yateekawo ssente z'emyuga. Emyuga gino ekyamazima nze nga kansala abavubuka njiwulira buulizi ne siwulirangayo muntu agamba nti afunye ssente z'emyuga wadde nga bazeeta ku parish model era tukubira omulanga minisita Aruna Kasolo ajja atwanjulire pulogulaamu eno tutegeere ssente bazifuna batya. Nawesanga nti waliwo abantu abamu nga bamuteeka mu kifo yabba bubbi kati ssente ziyinza okuba nga zivaayo nga gavumenti yakola proposal ntuufu naye nga ssente okutuuka eno mu bavubuka nga ntuufu tezituukayo. Teeka n'example. Ssentebe w'ekitundu kino Nathan Bogere asabye poliisi ereme kuyimbula abantu bano kubanga babulabe nnyo mu kitundu wabula bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. Abazadde bakologa n'abaana baabwe okubba kubanga sinnakuba ku bazadde naye abazadde bamaze okutuuka bategedde batya mu nkuta. Oluvannyuma wano batwaliddwa ku poliisi y'e Kawempe nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ko n'okuvunaanibwa emisango gy'obubbi. N'abalamuzi babe nga tebata abantu bano kubanze enkozi ogwange nga chairman n'abadifensi bange ne badifensi b'eresitu ne bachairman b'omuwangola ne basawulo tusaba bakole omulimu baleme okwagala okulya obuli. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Weewala ebyo ky'olina okwewala naye weekuume. Mukama bawo omukisa.